Abatuuze b'e Matugga ekisangibwa mu ggombolola y'Egombe mu disitulikiti y'e Wakiso baguddemu ekikangabwa omwana wa munnaabwe bw'avudde ku pikipiki n'agwa wansi mmotoka n'emulinnya n'afiirawo. Mabega nga mwekutteko mabega era nga bane batumye mabega kuba kana akakulu myaka ndooza nga mwenda waliwo olukonko wabi nnyo waddenja asobola olw'ekinnya limu lukozesa olw'oveeno n'entuveeno abantu abo batusumbuwa nnyo. Mooka gyekonyeko omwana n'avaako n'agwa mu mipiira gy'emmooka n'emulinnya n'afiirawo. Omwana afudde tategeerekeseeko mannya ng'abadde wa mutuuze amanyiddwa nga Yusufu Mugambe abadde amuvuga ku pikipiki nga bava Kiryagonja nga pikipiki egaanye okusibawo kukakana ng'etomedde emmotoka y'omusenyu ebadde eva e Kampala ng'edda Bombo. Olwo omwana kwe kuvaako n'agwa emipiira gya mmotoka n'emulinnya omutwe n'egubetenta nga ye kitaawe amenyese okugulu. Awantu wano olabawo emmooka tezidduka nnyo naye owa elefu aleese obuzibu alumaze okutomera omuntu sebo n'adduka n'agenda. Awantu wano olabawo emmooka tezidduka ina abantu baffa olwa bodaboda yava eri netomera abantu wali kukoddwa abantu baali aba bonna bafiirawo. Wetutuukidde mu kifo kino tusanze Mugambe addusiddwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi nga gw'omulambo gwa mutabani we gwangalamye mu kitaba ky'omusaayi ng'abeerabiddeko n'agaabwe baliko bye bannyonnyodde. Kyendabye muzeeyi akapiki kagaanye okusiba avudde ku poliisi e Matugga nga akapiki kadduka kati muzeeyi bambi abadde aweeseeko omusaabaze n'abuukako muzeeyi omusaaze we abuuseeko muzeeyi akubye forward omwana n'abuukako n'agwa eri obwongo ne buwandagala. Bikyefudde neegaana badegenda kuyingira kubo neremererwa omusaabaze n'abuukako kati omusajja mu kukwata piki n'agwa ku mmotoka ya tipa omwana avawo n'agwa mupiira n'afa. Deo Saazinga muvuzi wa bodaboda mu kitundu kino obuzibu obutadde ku bufunda bw'oluguudo bw'atyo n'asaba abakola oluguudo lw'e Matugga Kasangati okulugaziyaako kiyambe okumalawo obubenje obususse. Akapiki kale kakamuje kamusobyeko ne kagaana osiba n'ayingira ekkuba emmoloka n'erinnya omwana gw'abadde aweese wadde mwana we tulabye kwazirana na miranga bubi oluguudo baalukola wano e Matugga mu Junction kuliko omwalo omunene guli mu fuuti nga 20 era ababoda tugenda kufa tuggwewo. Oluvannyuma poliisi ezze n'eggyawo omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaalero.